Kaakati omukyala ono abadde ateeka eddagala mu mmere ya bbaawe n'amusanga. Bbaawe amusanze akutte akaveera akalimu eddagala ayagala kumansaamu bw'ati alunga musajja yagenze ku musawo. Omusajja oluzze omukyala ono n'ayagala eddagala alikweke kumbe omusajja amulabye. Bbaawe amugambye atokweka teekamu. Omukyala mu kwekazaakaza nnyo awo emmere n'agireka awo eddagala n'ayagala alikwata alitwala endowooza alikasuka ebweru. Omusajja n'amukwata lwampaka n'alimuggyako. Ye kennyini omusajja bbaawe n'alyeteera mu mmere n'amugamba nti obadde oyagala kunnunga kakati nze kandyeteeremu. Omusajja n'akwata eddagala lyasanze ne mukazi we n'alyeteera mu mmere n'atuula wali omusajja n'alya emmere. Omukazi akedde kunoba essaawa zino ali waabwe. Kaakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tukubu buli muntu. Mu butuufu mulimu abasajja abalina emitwe nga bo baakamirika. Omukyala ono yagenze ku musawo Omuganda ng'ayagala balunge bbaawe ndowooza omusajja abe ng'agonda amugondera amuwa. Babadde bakukuta ne neyiba we omukyala ndowooza neyiba we yamugamba nze bba wange munnange namulunga. Abasajja ennaku zino bw'otabaloga tebatereera. Omusajja osana n'omulogamuko n'omukwatamu wajja okudda mu layini. Ng'onaamugamba munayi nze ndagirire wali omusawo nange bba wange mmukwatemu. Anga neyiba amugamba atofaayo tewali buzibu nze nja kukutwala. Era nga munnange neyiba akwata omukyala ono mukwano gwe nga bagenda ku musawo. Bwe bagenze ku musawo nga babawa eddagala nga bakomawo bulungi nnyo ng'omukyala afumba mmere ng'alinda omwami akomewo nga amulunge amwe kaliyo kawulire. Omusajja bwe yakomyewo ku mulimu yatuukidde mu kunaaba ne yeepepetako bulungi nnyo ne yeetereeza. Kati aba amaliriza okunaaba omukyala eno ali mu kutegeka kyaggulo ali mu kulya. Omukazi nga naye agamba nebba wange kankole ki kammujjulire. Ng'omukazi akwata bulungi nnyo sowaani ajjulire omwami. Jjukira alina eddagala lye baamuwadde eryakalyo kawulire. Omukazi okumanya Mukama Katonda ono nga banaakukwata, laba tayimingi y'omusajja bwe yatayiminze ng'ate mukazi we ke kaseera ke kamu kayagala okuyiiramu eddagala mu mmere. Yasanze omukazi akutte akaveera akeeru nga kalimu eddagala liringa nga lya buwunga ng'ali kumulimansaamu bw'ati. We yawulidde omusajja ng'ajja n'akweka bw'ati n'akasuka eno mu bintuntu omusajja alemedde iraba kuba omusajja amulabye. Omusajja n'amugamba ate kiki ekyo ky'oli mu kukweka? Biki bibadde oteeka mu mmere yange by'oli mu kukweka? Abijjeeyo tulabe. Omusajja yabadde ajja okukebera omukazi we by'asudde eno mu bintuntu. Omukazi n'adduka n'abimusookako n'abikwata mu ngalo. Omukazi n'ayagala agende abikasuka ebweru. Omusajja n'amukwata n'amugamba ate by'obadde ontera mu mmere ate oyagala kubisuula? Bireete osuula byaki? N'amukwata lwampaka n'abimuggyako. Omukazi ndekanze ololo omusajja nkuba. Bamusanze ateeka eddagala mu mmere y'omusajja. Eddagala n'ayagala okulikweka. Omusajja n'ayagala aliggyeyo omukazi gy'alisudde. Omukazi n'ayagala ate aliggyeyo alitwala alisuule. Mu kumukwata eby'amaanyi alimuggyeko omukazi yakubye enduulu n'agamba omusajja nkuba nzita. Omusajja nzita, musajja sijja gwendeka, sajja nvaako nze. Omusajja nga bw'omanyi n'amusiiza amaanyi eddagala n'alimuggyako. Bwe yalimuggyeeko ye kennyini omusajja n'amugamba ŋŋenda kukola kyenkusanze okola. Obadde oyagala kuteeka bintu bino mu mmere. Simanyi oba ddagala oba oyagala kunsuula ddalu oba oyagala kunzita kale kandirye nfe. Ye omusajja n'akwata eddagala n'alyeyiira mu mmere nga bwe baalimuwadde. N'atabula bulungi nnyo n'atuula wali n'atandika okulya emmere. Omukazi
nga naye atudde wali ali mu kwekaabya yeenyiziza yeetonozza eri. Omusajja n'alya emmere era omusajja bwe yamaze okulya emmere n'agamba bulungi nnyo mukyala we, ndowooza kiwedde ndowooza kiwedde. Omusajja n'agenda mu buliri yeebake. Obudde butambula, omusajja nga bw'omanyi ye yeebase munnange, yagambye omukazi ono oba ayagala kunzita oba ayagala kunsuula ddalu kankikole kyayagala ndowooza afune emirembe. Kumbe ye omukazi eddagala lye yaleese lyabadde lyakunza musajja abe ng'asobola omugondera omusajja avunname. Munnange ng'omusajja eddagala alyeriira. Omusajja bwe yatuuse okugenda mu buliri ye yeebase, omukazi yaganye okugenda mu buliri yasigadde mu ddiiro ng'ali mu ntebe. Ye omusajja ne yeebaka n'abulizaako. Omukazi yaganye okwebaka. Obudde bwagenze okukya ng'atunula ati mu kiro nga bbaawe yeebase, yakutte engoye ze zonna n'azipaakinga n'ensawo ye zibadde ziwera ssaawa 12 n'afuluma omukazi waswi n'agamba nze sisobola beera na musajja ono, sisobola kubeera na musajja ono baaba. Omusajja n'alya eddagala lye namuleetedde okumulunga, ayi n'alyewa. Nze ono omusajja simusobola, ono omusajja bwanzitira mu nnyumba. Kaate omukazi ye yatidde okusinga n'oli alidde eddagala. Omukazi yatidde n'okusinga n'oli alidde eddagala. Omukazi ng'addukira waabwe, atuuka ewaabwe wa maama we. Maama we amubuuza, owange ate kiki ekikuleese ng'ozze mangu malubaluba kiki? Omusajja akukubye, omusajja akugobye, omwana wo ye ali ludda wa? Omukazi n'omwana yamulesse, omwana yamulesse na musajja. Omukazi n'agamba, maama omusajja ayagala kunzita, nze sigenda kumusobola kubeera naye. Omusajja ayagala kunzita. Kati ye omukazi we yatuuse eri, ebigambo yabikyusiza n'atayagala gamba maama we. N'agamba omusajja ayagala kunzita, n'ekiro twasuze tulwana era nze nkedde ku makya ne ŋŋamba sigenda kubisobola ne nkwata ekkubo nzija ewaka. Omukazi bw'atyo bwe yagambye maama we. Bbaawe akedde ku makya ng'omukazi taliiwo yagenze, wabula ng'omwana yamulesse. Tatawanye mukubira ssimu nti oba munnange oli luddawa, walaze luddawa? Omusajja yasirise teyamugambye. Era omwami kye yakoze kwe kukwata omwana we omukyala gwe yalesse n'amutwala ewa sisita we abeereko eyo yagenda akole. Bw'anaaba akomawo anaamunona ng'akomyewo okukola. Omukazi aba ali eyo ewa maama we ng'omutima tegumuteredde, alowooza ku mwana we naye ng'ate ebirowoozo biri ku musajja, ng'agamba omusajja ky'ono alya eddagala. Mu butuufu omusajja ono alina mutwe kika ki? Omusajja ono ayagala kunzita. Kyokka omutima gumulumira omwana we. Kaakati ziwera ennaku 2 omusajja tamukubira ssimu kumubuuzaako, owange wagenzewo walazeewa? Omukyalo ono kyava akwata essimu n'akubira neiba we amubuulire biki ebifa awo ewaka. Jjukira neiba we ono ye yamutwala ku musawo eyabawa eddagala. Omukyala bw'abuuza neiba we n'amugamba, owange ki ekiri eyo? Kiki ekiri eyo? Oyo ali ku ki? Neiba n'amugamba, ono ali wano talina buzibu. Neiba we kwe kumubuuza, ate eki nga sikulaba zirina ku 2 oliwa? N'amugamba, gwe omanyi omusajja oyo kye yakoze? Neiba n'amugamba, ate yakoze ekisooka olumpe. Ono n'agamba neiba we mukwano gwe bwe baloga, bwe bagenda ku musawo, n'amugamba nti eddagala lye naleeta mpa omusajja, okimanyi nti yansanga nga ndi mu kuliteeka mu mmere ye. Naye omanyi omusajja kye yakola? Nti yandaba n'entya eddagala ne njagala ndikweke, gye nalikweka ate n'ayagala ndiggyeyo, mu kulinyweza nga njagala ndisuule. Omusajja teyalinzijjako n'amaanyi, n'aliteeka mu mmere n'alirya. Omusajja yali eddagala. Neiba n'agamba, ekiki? Yali eddagala lyeteramu n'alirya ng'ategeera. N'amugamba ng'ategeera bw'ati omusajja yali eddagala. Neiba naye n'atya omusajja, n'agamba omusajja kika ki oyo? N'amugamba, naye munnange omusajja ali wano talina buzibu. Akeera ku makya n'agenda n'akola
afuluma n'omwana we. Omwana wo kati wamulekera ani? Naye bawe yamugamba omwana wo wamulekera ani? Omukazi n'amugamba neiba n'omwana nze ntya okumunona. Omwana wange nnuma naye ntya okumunona. Bwe nzija omusajja oyo n'antemaatema. Bwe nzija omusajja oyo n'anzitiraawo. Nze saagala kudda, sigenda kudda wa musajja oyo, kati mmutya. Kati ekisinga okwewuunyisa nti omuntu eyaleeta eddagala w'omusajja ali ku bunkenke n'okusinga eyalirya. Oba kitegeera, eyali eddagala talina buzibu, emirimu gy'agikola bulungi, akeera ku makya omwami n'ayambaza omwana we n'amutwala ewa sisita we. Sisita we n'abeera naye, bw'akomawo ekawungeezi omwana oyo n'amunona n'ajja naye ewaka. Kati ate omukazi gy'ali omutima gumulumira omwana, naye tasobola kujja kunona mwana kuba omusajja amutya. Omusajja ku kye yakola amutya. Omukazi ali ku bunkenke n'okusinga eyali eddagala. Eyali eddagala talina buzibu. Okuva omukyalo ono bwe yagenze, bbaawe tamukubiranga ku ssimu, tamusindikiranga ku mesegi, tamubuuzanga nako yadde. Omusajja emirimu gye gitambula bulungi, akola bulungi nnyo ebintu bye, talina na kyayagala kumanya, talina na kigenda mu maaso. Kati neeboonya eddagala lyali likola ki? Eddagala omusawo yamuwalisa ttulula bufumbo? Yamuwa lyegoba ku musajja oba? Kubanga bw'obanga wagenda ku musawo ne bakuwa eddagala nga lirina kugonza musajja abe nga akugondera akuwa, ate bwe yalirya, lwaki obufumbo bw'oyawukana takunyega na kukunyega? Yandibadde akunoonya nga yalirya lyamutuuka. Naye omusajja yagamba akandya nti oyagala kunzita. Bwe buba butwa kanfe, bwe kuba kugwa ddalu kandigwe. Ky'oyagala mukazi gwe, omusajja ng'alya ddagala. Naye bulamu butambula bulungi. Kakati mu abakazi abali abeerozaalooza nze kambabuulire, omusajja tebamuloga. Tebaloga musajja kukwagala, tebaloga musajja kukuwa. Era oba olaba balimba nga toweebwa, simanyi oyagala omusajja akuwe, simanyi omusajja toyagala kuba embaga, simanyi omusajja oyagala akwanjule, simanyi oyagala omukisa gwo, simanyi gw'omusajja abe nga akuwa. Tebikola. Omusajja akuwa ne bw'oba nga tomuloze. Omuntu akuwa lwalaavu gy'alina gy'oli n'empisa gy'omuyisaamu. Kubanga omuntu asobola okuba nga akwagala kituufu, naye nga tomuyisa bulungi, nga tomukolera birungi. Abasajja basiima bintu bakazi bye bakolera. Byebyo ebimu ku ebyo ebimuviirako kukola ki? Okukuwa. Okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo abakazi abali eyo abalowolereza mu malogo nti munnange kangene ndoga omusajja simanya njagale, bannange tebikola. Abakazi mulekerawo okugenda mu basawo nti muloga basajja. Omusajja ojja kwagala okumuloga kati kumba ate omwegobako. Omusajja ojja kwagala okumuloga kumba ate omwegobako. Tebaloga musajja. Omusajja bamulogera mu bikolwa. Ebikolwa byo bye biroguza omusajja. Bantu bangi bali mu bufumbo nga babbaaba be babaagala, naye ng'oli bw'amulaba nga bamuwadde bagamba nange ekikazi ekyo kyaloga omusajja. Naye nga tolina kyewakola. Ng'omusajja amugulira emmotoka, amulimbulamu obulungi, akola biki. Oli n'agamba bannange omusajja gwe mwe mulogerawo, abasajja mubalogerawo, naffe mutuwe ku ddagala. Naye nga mazima ga Katonda gali nti tologanga ku musajja. Nga gwe wakera ku makya n'oyagala bbaawo, n'omutegera by'ayagala, omukolera by'ayagala, mweyagala, omusajja n'akuwa ebintu, n'abakulaba ne balowooza nti omusajja wamuloga, naye ng'omusajja tomulogangako. Kakati mu abakazi abalowooza nti okuloga omusajja olina kugenda ku basawo baganda, mwerimba bammaada, mwerimbira nno ddala nno nga bw'okiwulira. Omusajja tebamuloga. Omusajja tebamuloga. Ojja genda oyagala ologa omusajja kumba obufumbo bw'osaanyaawo. Kati omukyalo ono yayagala okuloga omusajja ndowooza amuwe nnyo amwagala amufiireko. Omusajja abe nga ayagala ye yekka, amulekemu kasala kkubo. Ebyo bye bagamba nti omukazi yateeka omusajja mu ccupa, ate obufumbo bwe yasaanyaawo. Kubanga omukazi kati atya okudda mu bufumbo. Tamanyi nti oba omusajja amulinako obuzibu oba nedda. Omusajja okuva omukazi bwe yagenda tamukubiranga ku ssimu, tamunoonyanga nako.
kyokka omukazi yaleka omwana. Omusajja ono yasalawo n'agamba omwana wange kansigale naye omukazi agende bibye. Teyamunyega. Neighbor ye yamuyambako okugenda ku musawo. Ate mmwe abakazi abafumbo mwewale nnyo emikwano gy'abanneighbor. Amagezigezi ago ge babawa tegaba matuufu. Nze mbabuulira abakazi mwesigula nnyo ku mikwano, obufumbo mubutambuliza ku mikwano. Lwaki obufumbo bwo obutambuliza ku mukwano, mukono gwo n'akubuulira ki ekyokkola ate aliyo nga mwekwana? Omuntu akuwa amagezi ye gwe tomuwa magezi ku bubwe. Ekinneewuunyisa nti omuntu okeera ku makya n'ofumbirwa. Omuntu mukono gwo natandika okukuwa amagezi. Butya bw'olina okuyisa omusajja mu bufumbo, omusajja by'olina okukola, simanyi omusajja tategeera, simanyi takola biki, kyokka nga gwe tomuwa magezi ku bubwe, gwe tofaayo ku bubwe, naye ate omuntu ye n'atandika okuba ng'afaayo ku bubwo. Lwaki? Abakazi mweddeko mwetereze, mulekerawo okugenda mu masabo mu muloga basajja. Tebikola. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulayikinga. Abeekumira ku mukutu mbaagala nnyo nnyini ddala. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.